Kampala z'okkungu era taata we leero lwazzeeko mu kyalo kira taata we agenda okuba nga taliwo naye amawulire go gasanyuwa agavaaho wali emagere wetwogerera ssaawa zineno His Excellency Robert Kyagulanyi ayagala okusisinkana Shamim Malende wamuyite Honorable Hombade Nkeerabidde munansonyiwa naye nga tetunagendayo mu byenkulitedde olunaku olwaliro ate olowooza abataka ab'Obuganda tebabatadde ku ntandalo vidiyo mu maaso awo nzikuletedde kugambye guno gwo muliro ku muliro gwatana subscribinga vidiyo gituweere ka thumbs up oba ka like ebirengeso tambule tukira bonna bandiegedde okumanya kweno information kale katugerere mu kyatulese olunaku lwaliro His Excellency Robert Kyagulanyi yasobodde kubeera nga bambi ateekako ka smile walabye Shamim Malende bulijjo ogwalaba mu ddwaliro kubanga mukimanyi bulungi nti nno mukazi amaze emyaka egiwerako 3 nga ali mu ddwaliro nga bambi ali bubi badala obutwa bubadde bumulimu era butandise okubeera nga bugenda era nga wenkugambye nti no libadde mawulire ga ssanyu obeera nga bamulaba okutambula freely cause she was showing that she's really strong era video nyingine kwanje kupulengera mu maaso awo yali asinze okubeera nga alisanyusa Bobi Wine okutuuka omukubira essimu kumugamba nti no byaddala Shamim Malende yono gwinawa kaadi yaffe ya NUP bambi amawulire go bino byose gina byogera soko muwulirize tumanye tweyongereyo ne Omar Kiseka ku Baganda kibooko ku kibooko mama Kampala z'okkungu era taata we leero lwazzeeko mu kyalo kira taata we agenda okuba nga taliwo naye leero lwazze mu kyalo azze okkungubaga omulaba eyo yenna leero lwe yeesitudde najja mu kyalo okkungubaga mama Kampala Shamim Malende yoyoyo njagala kwebaza obukulembeze bwange obwa National Unity Platform olw'ensonga nti muzeeyi bwe yali yakamala okukutuka bw'ati nga okubika kubaddewo omuntu yasooka okunkubira essimu nga ndi mu ddwaliro yali pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu era nandaga okunyolwa kw'amaanyi era nangumya kubanga yali amanyi nti ndi mu mbeera nzibu nnyo naye nantegeeza nti tusaba Katonda akugumye naye bw'oba tosobodde kujja nga bw'oli tokyali ku mbeera y'abasawo tujja kugezaako okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe ng'ekibiina kya NUP tubeere nga tuwerekera taata mu bwesimbu ne mu kitiibwa. Njagala okumwebaza nti ekigambo ekyo nga bwe yakyogera yakulemberamu bakulembeze bannaffe abalala ba Secretary General Leader of Opposition ba foot soldiers bonna Dennis the flag raiser n'abalala bangi abakulembeze ba MPs ba Comrade Mudianli n'abeera nga bonna abantu yabakulembera ne batuuka wano ne babeera nga baziika taata mu bwesimbu n'olwekyo ntwala omukisa guno okuddamu okumwebaza ate munzikirize era neebaze ekiwayi okuva ekibuli ow'ekitiibwa Mbuga taata Mbuga omulangira bwe nali ngenda okujjanjabibwa namutegeeza mu butongole n'empandiika ebbaluwa ng'era abakulembeze bonna abasinga abakulembera obusiraamu ne sayidi eri bwe nabawandiikira mu butongole nga mbalaga ku bulwadde bwange n'okubategeeza nti emikolo egisinga gisobola okubeerawo mu Uganda ne sigibeerako ekibuli oba mu bifo ebirala olw'ensonga nti ngenda kufulumamu ebweru okujjanjabibwa. Kya kitiibwa nti ow'ekitiibwa Mbuga nga asindise ttiimu ekulembera Supreme Mufti wamu ne Sheikh Lunanoba ne bamaseeka abalala bangi bajja ne bawerekera taata mu kitiibwa ate mu bwesimbu ate ng'abo be batuleredde ddala mu mikono gyabwe. Kino Shamim kyendi ne bannange bonna kye bali Etafaali Jamal Ahmed Sebuta Malende yali yakuteekako wamu ne Sheikh Mahmoud taata omugenzi n'abalala bonna bakadde baffe abo Bambuga balinako omukono munene nnyo ba Sheikh Luna. Omusalamala yakwata embazzi n'ayingira ekibira. Bwe yayingira ekibira n'atandika ottema emiti gyagenda olaba embazzi egitema ng'omuyini gwayo nagwo muti era emiti gyamenyeka nnyo ne gigamba munnaffe ate yayamba abatemu abatutemula. Natunuulidde abataka ba Buganda nga Museveni abayise okubaako ne kyabawa era ne bagenda nga bakimanyidde ddala nti Museveni mutemu atayagala Buganda era ayagala ogisaanyaawo naye ate nabo ne basigala nga bagamba
ffe tusobola okulya naye era munnaffe era beebazizza nnyo gye baagenze. Abaganda bangi nnyo baanafuye ne bagamba Abaganda be balwanyisa Kyagulanyi. Abaganda ate be bakolagana n'omutemu atutemula. Buli wotandika olowooza bw'otyo ng'omanya akakodyo ka Museveni omaze oggwa mu lutuula lwe lutya. Njagala ozzeeko emabega 2021 okulonda kwaliwo kwa Uganda yonna. Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe yasinga kuwangulawa. Ojja kwekanga era yasinga kuwangula mu Buganda. Baani abaamulonda? Kati wano Museveni akuleetera endowooza nti n'Abaganda tebamwagala kubanga avudde ng'eri wansi ng'aguluuminga abantu abalina okubeera mu feesi za Buganda nga bonna baanukula eriye. UID n'aleeta abo bampuuga n'aleeta baani n'amakinga sure emyaka 4 gyonna gy'amaze mu buyinza ffe tukaabira ku results ze tulaba naye ne twerabira nti yali process kuva eri wansi. Buli eyali mwensa Museveni yamutta. Olaba ne Padde Bitama gwe twali tumanyi nga kazanyiikirizi bwe yayimirira okwesimbawo n'atuuka okwogera ku bigenda mu maaso nti ne opposition yennyini eriwo bonna bakolagana na mutemu Museveni yagenda olaba nga Padde Bitama ajja kukwata projekiti zazaabye oba azikole ki exposing ate kimuleetera okuddamu okuzimba neera. Padde Bitama n'amugjawo. Abantu baffe bazzenga baffa nga tulaba abataka abalimu ensa nga babali pulesinga ne bino ebirerya bye mulaba. Museveni byazaaguluuminga. Kati ffe tuli mu kwewuunya nti buli gwolaba omukulembeze mu Buganda oba omukulembeze wa Buganda ogenda olaba ng'alinga ali against n'enkyukakyuka, ogenda olaba ng'alinga ali against n'abanyigirizibwa n'ogamba kikola kitya kino bannaffe. Kankubuulireko olutalo luno tulina kululwana nga bannayuganda tulujje ku mutendera guno gw'Abaganda Basoga Batoolo Bateeso. Buli we mukuteeka ku mutendera guno lubamenya nnyo, lubamenya emitima, luba discouraginga kubanga Museveni akwagala oluli wano oli ku mutendera olowooleza wano muganda munnange. Njagala mukitegere nti Museveni mulabe wa Uganda era tewaliwo kitundu kyenyumiririza mu nfuga ya Museveni. Buli wamu bakaaba, buli wamu ayinayo babatugumbudde. Kasese wa Kalamojja Waluwa ankole wa yonna balozezza ku bulumi bwa Museveni. Kati tulina kulowooza nga bannayuganda okuwangula olutalo luno gwalukakkanya alusika n'oluzza ku mutendera gwa Muganda munnange, Musoga munnange, Mutoolo munnange, Mukyoli munnange, Munyankole munnange, Munalwanda munnange, ng'olwomanya Museveni akukoze ki? Oli mu trap ya Museveni wakati. Osegedde tuluddeyo tuyina kulowooza nga bannayuganda tugenda mu protest vote. Yes, tumupangireko okwo kukaka akawulire